Okikoze bulungi okubeera nange Catherine omubuuzi w'enjiri, era ng'enjiri yaffe ey'olwaleero gye tugenda okuyiga eva mu kitabo kya Matayo 16 okuva ku lunyiriri olw'24. Wagamba nti, awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, omuntu bw'ayagala okujja emabega wange, yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe angoberere, kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza, na buli alibuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Kubanga omuntu kiri kumugasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe? Oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Kubanga Omwana w'Omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Ddala ddala mbagamba, kankome awo ndowooza. Tulaba nga Yesu ayigiriza abayigirizwa be, ng'abagamba nti omuntu ayagala okumugoberera alina okwefiiriza yekka, tebamukaka bukasi. Alina okwefiiriza yekka, yeefiirize yekka. Twefiiriza ki nga twagala okugoberera Mukama waffe? Twefiiriza obulamu obw'ensi eno, twefiiriza ebinyumu, twefiiriza ebintu byonna ebireetera omubiri okuwulira nga gusanyukira awo, kyokka ng'ate si bya bwa Katonda. Omuntu ayagala okungoberera yeefiirize yekka, gw'osalawo ne weefiiriza ebinyumira omubiri n'ogoberera Mukama waffe Yesu. Kubanga ne Mukama waffe Yesu bwe yatambula mu nsi eno yali yeefiiriza buli kimu, kubanga mujjukire naye yali mu mubiri. Yeefiiriza abakyala b'ensi eno abalungi. Jjukira abantu bangi baamukuŋŋaanirangako. Mu abo abaamukuŋŋaanirangako yandifunyemu omukyala oba abakyala, n'ava ku byamuleeta n'adda ku bakyala. Yandinywedde omwenge n'agwa ne ku kkubo, kubanga naye yali muntu. Yandigambye abantu nti mujje mbakolere ebyamagero munfune ssente, yandibadde mugagga nnyo mu nsi muno, naye yalina bye yeefiiriza. N'amaaso ga Mukama waffe nago gaatunuuliranga omukyala omulungi naga nti oyo nno yabala, naye byo byonna yabyefiiriza. Bamujjukire Yesu Katonda, naye yayambala omubiri n'ajja mu nsi. Kati mu nsi omwo yatulaga ekyokulabirako. Amakubo ge yatambuliramu g'agamba nti mungoberere, kubanga yayogera bino ng'agamba abayigirizwa, naffe ffenna abaliddako era abaddako. Agamba nti mwetikke omusaalaba mungoberere. Egamba nti twefiirize ffekka tumugoberere, twefiirize ebinyumira omubiri, ebireetera omubiri okubanga guli waggulu nnyo, gugamba nti nze ndi ku ntikko, naye ng'ate si bya Katonda, nti ebyo tubyefiirize ffekka, twetikke omusaalaba gwe. Yeetikke omusaalaba gwe, ate bw'omala ogwetikka omugoberere. Bwe tumala okwetikka omusaalaba gwaffe tulina okugoberera Mukama waffe Yesu, kubanga ye y'ekkubo n'amazima n'obulamu, ate y'amanyi gye tugenda. Tulina okumugoberera. Omusaalaba gw'ayogerako si gwe gw'omu bulago, si gwe musaalaba gwe beetikka ku nnaku ez'amazuukira, nedda. Omusaalaba kwe gamba nga bwe tulaba nti Yesu yeetikka omusaalaba gwe ne bamukomererako, naffe twetikka omusaalaba ogwaffe ne twekomerera. Omubiri guno nga bwe gulaba ekyokubba oba ekiwandibadde obba ng'ofunye omukisa gw'okubba, olw'okuba oli ku musaalaba tosobola kubba. Mujjukire Yesu bwe yali ku musaalaba baamukomerera emikono gyombi n'amagulu nga tasobola kutambula. Kati agamba nti weetikka omusaalaba gwo gwe ongoberere. Kwe gamba nga bye twandikoze ebitasanyusa Katonda nga tetubikola, nga twetisse omusaalaba gwaffe ate nga tukutte ekkubo tugenda gy'ali, kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza.
bwe boogamba nti anze ebyo bye mwogerako bannange, nze kaŋŋende ennyumiro akenge kange, nze kaŋŋende ennyumiro gundi gye nina mugambye okunsanga wali. Bw'onoonyumirwa ebyo okusinga Katonda by'ayagala, ogenda kubuza obulamu bwo. Abamu basula mu ziddisiko zibanyumira, basajja bayivu, baasoma, balina emirimu eminene, naye nga buli wiikendi azimalira mu binyumu. Alina omukyala eka, naye ate ku wiikendi weetandika ne gyekoma abeera n'abakazi abalala abasukka mu omu, omubiri nga gunyumirwa nga teyeetisse musaalaba. Wegamba ekitegeeza nti omuntu bw'aba agoberera Mukama waffe Yesu amanya nti abakazi gye bali, naye n'atabagoberera. Amanya nti omwenge bagutunda wali, naye n'atagendayo, kubanga era gye yanyweranga, naye ku luno ng'agambye kanneetikka omusaalaba mmugoberere. Mukama waffe bwe yali yeetisse omusaalaba yagoberera ekkubo limu kugenda bamukomerere. Naffe bwe tuba nga tugoberera Mukama waffe Yesu, tuba tuli mu kkubo eryo limu lyokka. Tumugoberera kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza. Oyinza oga nti nze bane bwe sinywa kabbiya, bane seebaka. Olwo obuza bulamu bwo. Bwe sibeera na bakyala ku wiikendi bannange, mpulira nga nnyongobera, obuza obulamu bwo. Bannange nze bwe mbeerawo nga sikumpanyizza, nga sigenze mu masabo, bannange mpulira obuza obulamu bwo. Bannange abantu tubuzizza obulamu bwaffe, naye Yesu yajja kutulokola, yajja okulokola ekyo ekyabula, yajja okutunoonya n'okutulokola affe abaali babuze. Yesu waali, waaki wandisigadde ng'obula? Ayongera n'agamba bw'ati, na buli abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Abuza obulamu bwe nga mu bbiya takyaliyo yabula, mu bwenzi nga takyaliyo yabula, naye nga tububuza ku lulwe olw'okumugoberera. Kuba tosobola mugoberera bw'onywa omwenge, bw'okwana abakazi, bw'ofunisa abantu embuto, nga tofana ku baana b'ozadde. Bwe tuba nga tugoberera Mukama waffe byonna tubireka. Nti abuza obulamu bwe ku lwange, kwegamba ne bagala bannoono, mukazi mukulu naye bannange tasobola nakomba ku bbiya. Omukazi omukulu ono yandibadde agendako mu ssabo, ensonga neggweeraawo. Kubanga tubuzizza obulamu bwaffe mu bintu by'ensi eno, bw'otunoonyayo tetusobola kulabikako. Mukama waffe kye yali ategeeza wano nti omuntu oyo yeetikka omusaalaba gwe n'amugoberera aba abuzizza obulamu bwe mu bintu bino byonna eby'ensi nga tebamusangayo, nga yabula, naye ng'ate alina waali. Agamba mu 2:6 nti kubanga omuntu kulimugasa kutya okulya ensi eno yonna. Abantu balidde ensi eno yonna bannange. N'olaba omwana omuto ng'alidde ensi, asula mu binyumu, buli gw'ayagadde amukwana kubanga alina ssente, buli kyayagala akyetuusako kubanga ayagala ssente, anywa omwenge ne balonda mulonde ne bamutwala eka kubanga alina ssente, alya bulamu. Wayagala mu nsi gy'ayagala gy'agenda mu holiday, amamotoka g'ayagala g'avuga, ali bulungi. Amayumba leero bannange ennyumba ye ng'eringa 2. Oyo alidde obulamu, alidde obulamu. Naye oli obulamu kuli kugasa kutya okulya ensi eno yonna n'okola bibi byonna byonna nga tolinaamu kigamba nti waliyo Katonda, naye ng'afiiriddwa obulamu bwe. Kirigasa ki okulya ensi eno yonna naye ng'ofiiriddwa obulamu bwo? Emyaka gino gy'omaze mu nsi, olidde ensi naye obulamu tobufuddeeko. Tulina obulamu bannange. Kuno okussa omukka ne tussa ne tuguyingiza bulamu, naye ate waliwo obulamu obusinga ku ekyo. Waliwo obulamu obusinga ku kussa omukka. Tulabiridde nnyo buno obulamu olulwalako katono mu ddwaliro, wuuyo biki ogenze mu international hospitals biki, obwo bwonna bulamu bulungi, naye waliyo obulamu. Waliwo obulamu bwe tuteekwa okufaako, okubeera nga tubutegekera. Agamba mu 2:7 kubanga omwana w'omuntu agenda kujjiramu, oluli sirumazeeyo, kanziremu 2:6 aga nti kubanga
omuntu kuli mugasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe? Olidde ensi yonna naye ofiiriddwa obulamu bwo? Oba omuntu aliwaayo ki okununula obulamu bwe? Omaze okulya obulamu, omaze kaakati ogenda kubununula, oliwaayo ki? Ekibuuzo ekyo Mukama waffe yakibuuza ng'amanyi nti teri. Nga omuntu we yandikwonoonedde ekintu kyo naye gwe ogenda kunsasula ki? Ng'okimanyi tekiriiyo. Naye njagala okukubuulira tekiriiyo ky'olikola okununula obulamu bwo ggwe. Okuggyako ng'okutta omusaalaba gwa Mukama waffe n'omugoberera, tekiriiyo. Ne bw'oba ne ssente zenkanawa, ne bw'oba n'abantu nga bakwetoolodde b'amaanyi ba ddiini nnyo, tolina ky'ogenda kuwaayo bw'omala okubuza obulamu bwo ng'ogaanye okwetikka omusaalaba gwa Mukama waffe n'okumugoberera, tolina ky'ogenda kuwaayo. Kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika be. Mukama waffe oyo gwe tutalabangako wano ku nsi, yaliwo n'agamba ŋŋenze okubategekera ebifo. Kubanga muyinza otugamba ye yaluwa tumukkirize, nedda wano olwaleero tosobola kumulaba, naye agenda kukomawo ng'ajjidde mu kitiibwa kya kitaawe, ng'ajjidde mu kitiibwa ky'abamalayika, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Mukama waffe agenda kudda asasule buli muntu nga bwe yakola. Naye katubuuze, okoze otya? Gw'okoze otya eyo gy'oli? By'okoze bwe kirivaayo, kubanga bw'agamba nti asasule buli muntu nga bwe yakola, ekitegeeza alisasula obulungi abakola obulungi n'abakola obubi. Naye nange mbuuza, gw'ogenda kusasulirwa wa? Mu by'okoze ne by'otegeka okugenda okukola ogenda kusasulirwa wa? Wali okifuddeko oba obadde tokimanyi? Kale katugambe nti obadde tokimanyi, naye olwaleero kitegedde nti waliwo Mukama waffe w'agenda okudda mu kitiibwa kya kitaawe okusasula buli muntu okusinziira bye yakola. Mukama waffe yagenda naye abantu kati mwatugamba yagenda nga tadda nga takola biki, nga nedda, agenda kudda naye ng'ekimulese ku mulundi guno kusasula buli muntu nga bwe yakola. So n'olwekyo nsaba tukkirize Mukama waffe Yesu, tukkirize okwetikka omusaalaba gwe, tukkirize okumugoberera. Kubanga wano twadde tutandika yatugambye omuntu bw'anjagala, bw'ayagala okujja emabega wange yeefiirize yekka nebyensobirese, yeetikka omusaalaba angoberere. Ebintu bisatu: kwefiiriza, kwetikka musaalaba na kugoberera Mukama waffe Yesu. Olwaleero wandyagadde okukola ebintu ebyo ebisatu, weefiirize ebikunyumira, ebinyumira omubiri guno, kubanga gwo gugenda kusigala. Era ye mubiri tali kugamba nti lokoka. Atya nnyo omubiri, atya nnyo okubeera ng'olwaleero ogenda kulokoka tojja kunywa ku mwenge. Atya nnyo okuwulira nti bw'onoolokoka tojja muwa bakazi. Atya nnyo okuwulira ng'ogenda kulokoka aleme kunyumirwa bintu bya nsi eno. Kubanga Mukama waffe yagambye waliwo abufiirwa olwaleero naye ng'ate alibufuna. Ffe ng'abagoberezi ba Mukama waffe twetikka omusaalaba gwe, naye bwe tuba nga tulabika mu nsi eno tulabika ng'abafiiriddwa obulamu. Kubanga bwe bagenda mu binyumu toliiyo, bwe bagenda mu biri toliiyo, buli kimu tokiriimu, obanga afiiriddwa obulamu naye ng'ate obulokola mu ngeri endala. N'ono alidde obulamu abanga abulokola naye ng'abufiiriddwa. Obufiiriddwa obulamu buli obulala obugenda okujja. Kale mbadde kuwa amagezi olwaleero, bw'obanga ddala owulidde ekigambo kino oyatule essaala eno ogambe nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga oli Katonda omulungi, oli Katonda andese okumanya nti nina okwetikka omusaalaba gwo, nina okweresa, nina n'okukugoberera. Nyamba ayi Mukama nsobole okukola ebyo ebintu ebisatu mu bulamu bwange buno obusigadde. Sonyiwa ebibi byange byonna bye nakola kuva mu buto bwange, ne bye bankolako nga sinnategeera, ne bye nkoze ku balala byonna binsonyiwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
kikoze bulungi nnyo.